Kituufu kiri nti nali nsoma nve high school mami nyanzi muwe a certificate describingire oba ompe eneeyisa oba reception yoyo nga gwe babe itungo gye yakulaga ng'oli wuwe oyinza sima akulembere eggwanga lino. Okay, osobola ofuna omukyala ebibuzo bya kwa bibiri. Osobola ofuna omukyala ataasoma, osobola ofuna omukyala n'omwagala nga si wa ddiini tugamba gwe gasigala mu ddiini yo n'oli asigale mu ddiini yo. Sokoddewo ekyasoose. Nze namuyita uncle nangamba siri muganda wa maama. Ze taata. Because uncle abeera muganda wa mami sometimes. That is my guy. Yeah, tujja banoonya. My guy. Tujja munoonyako. Nitegedde guy kyagala oteeka. You also my guy. Chigwa. 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 Bana itube wano mbere. Spilling the tea, get the inside scoop. Join the dynamic duo, plug into the loop. Jose and Winnie, diaries. Got that fire, no apologies. Conversations that inform and inspire. Taking entertainment to a level higher. Come on, come and catch the vibe now. Ooh, na, na, na. Hey, come on, come and catch the vibe now. Jose and Winnie, diaries. Tuli wamu ne Churchill Ssentamu mutabani wa Ssentamu ndowooza bwe njogera Ssentamu buli muntu aba abitegeera bulungi nnyo. Tuli ku Jose and Winnie Diaries. Yenze Winnie Success ndi wamu ne Jose. How you doing, Jose? I'm all right. How are you? Tuli wamu n'olulenzi. Olulenzi olutenvu mu lumbula kalevu. Oba kitegedde. Ngala kitegedde. Ono musajja oluzungu lukuswalibwa olugalu lukusumbuwa. Anedda bambi. Tochikola. How are you? Oli bukalamu? I'm okay. Boss, toli Buganda oli bukalamu? Ssentamu. Okay. Ate kwerinnya lya Ssentamu liko. Tukwaniriza ku kukyaza top ku channel yaffe. Bale tundowoozaako. Naye wekimanyi toli top. Nkyebaliza Mukama. Oli top. Why very humble? Ndowooza bwe nti bwe nakuziibwa. Oli humble. Ebita tujja sobola olina okulalukamukko. Olina okubeeramu n'okulaluka kubanga ensi eno tuvuga speed simanyi oba gwe tekuvuga speed. Tolina gwe tovuga speed. Kituufu ekyo. Anyway, omulungi waffe abawala mwena abali eyo nga mwagala mubeere okumpi n'omwami alinga ono ekika ky'ono olina obbanga olabika bulungi. Kugamba obeere ng'endabikayo egenda kusikiriza omusajja omulungi oba ow'erinnya abeere kumpi naawe Sabira Beats ensonga ezo agenda zigonjola. Akola makeup omulungi omukyalo yakola ku mbaga kwanjula kuhinjira kukyala birthday dinners ng'oyagala agenda olabika bulungi alina beera Sabira Beats. Asomesa n'osomesa right? Ate amusomesa era alina classes zigenda kati ziggwako mu July. Egenda oyiga omulimu gw'omutwe. Skill kikulu nnyo. Oyinza obba olina bye wasoma naye alina kino eky'omutwe. Kikuyambako. Ku mulembe gwe Churchill yali good president wamwe ku Makerere naye nga weetaaga nga byonna bye wasoma bisoma naye nga weetaaga okubeera nga ate ofuna ka skill ako kitegedde tulina ebitabo bingi bye tusomeyeko ku university ne bitatugasa mu bulamu bwa ebitabo bibeera bingi nnyo ku university kati gwe president oyinza okunnyambako ndowooza gundi not history notes ziba nnyingi kyenjagala okuleeta notes ziba nnyingi nnyo Theo olaba mungi anti nze ndowooza eringa production ye colonialism so abazungu sisuubira nti basomanga ffe naye kati ffe n'obeerawo n'osoma emyaka 2 naye n'osoma emyaka 2 n'okola ekintu ky'otasomangako kituufu. So omuzungu usually omwana atandika kyasoma kyakola nze bankuba emigo gya Archimedes principle naye bw'otunula mu bulamu bwo obwa bulijjo kati tolina weza kungamba kukola titration na test tube so really I think we are brainwashed like tutwazibwa amaaso omuzungu because bitusoma by'abazungu. Okay, yes, sigamba nti okusoma kubi just into the mode of education that we receive is way different from what those people actually. Kati go preferringa ki wandyagadde universities zaffe okay kati ndowooza tunjagala owe just obubaka nga bw'okirowooza universities zaffe bwe zigamba tugenda keera ku makya Theo abeere mutono
practical zibeere nnyingi oba maybe bwe tuva bwe tuti ku primary oba mu secondary tugambe ka tugera kubeera hands on oba ka kusoma musawo mangu ddala wandiagade bitandikirewa from primary nga tuli ku hands on kye tugenda okukola maaso oba bitandikire ku level ki ndowooza tebirina kutandika ku level yonna birina kubeera buli wamu nti you can see government has taken an intentional step okulaba nga by inaugurating practicals mu high schools okulima okubajja okukanika so never dropping out in senior for God forbid bw'oba osomedde emyaka ena under this curriculum oba olina kyosobola okukola sabbuuni kutunga kituufu so it is a step towards creating a medium oba job creation not creating job seekers so kiyamba nti oveeno mukama bakuyamba ng'olina school fees ezayongerayo oba omanyi already practical knowledge ogina I would rather do this than this I prefer this to this so ne ku A-level ndowooza just tebanaba kukireeta because omwana aveeri nate naddamu betwasoma ffe mu A-level naye ndowooza with time ndowooza National Curriculum Development Center naye eri kukirowoozaako then ku campus I think you can even see that Makerere is trying to become a very research-led university. Until research is different from theory. Theory, you're reading what is existing. Research, you're finding out different ideas, new knowledge, new facts about certain things. So ndowooza kyetaaga okuba nti kiri buli wamu. Levels zonna. Levels zonna. Ku A-level kati bakola kikuba wano ndi mu kulaba ka bano baba mu primary abasomesa sabuni biki right? Right? From primary. Then ne bagenda mu O-level. Ne babisoma ne. Ka then A-level ne kiba kitya? Naye babisoma. Tebabisoma. Kati baba tuzizaayo emabega. Nedda nti jjukira already skill oba ogifunye. Ngenda gikozesaawo ate kati bwe basi. Anti kati kyenkugamba nti lwaki bakikola nti ekoma mu senior 4? Nja kugamba lwaki but nja kugamba lwaki si kibi. Nti already okikoze from senior 1 to senior 4. So togenda kukwata mwana omuso mulete Makerere akole medicine nga talina principles za biology chemistry. You understand? Ate sometimes practicals okays ebimikono tebimala omuntu kukola professions ez'enjawulo nga law nga engineering so mwana alina okuba nga alinamu ka math nga alinamu biology so A-level ndowooza omugaso gwayo ku instilling theory eno nayo naye already O-level olina omusingi gwa practicals zino z'obadde okola so ndowooza tekirina buzibu so omwana ayagala ogenda mu byemikono salira waawo ku senior 4 ogende mu institute omwana ayagala okukola okusoma you already know what you have to do. If you want to continue the other way you go to an institute. If you want to study ng'omuzaade agamba njagala mwana wange abeere musawo go to A-level. Mune mu senior 4 bawetera wawo ne bafuuka abasawo nawo. Nursing you upgrade. Oba musawo ndowooza but you upgrade though. But of course there's always a better way. Though there's not one way all the time. So you'd rather go and study biology, chemistry, physics, or biology, chemistry, math at A-level because you're also going to come to campus. Ekino kakirese debate y'abazadde abatugamba bala. Bumala senior 4 genda kukola ki njagala branchinga. So kyekyo bagala kuntegeeza mbu no olina ky'otasobola kukola ngo branchinze olina by'osobola okukola nga to branches right? Kyogezaako gamba. Yes, olina certain level kw'otasobola kutuuka. Si mu bubi but there's a certain level you can't reach at oba kyokola bw'omala okukola certificate eyo ate oba weetaaga okugattako nga zi diploma ogatteko diploma ogende ku degree then okole degree ate ng'akoze A-level asala busazi nakola 2 years daga direct so go study time eba longer Wow. Okay. Ndoza kategerekesa abo bana abazadde bakala branching saba. Wakola gundi wali mu science wali mu art. Nze nali byo byonna. Kikyotegeeza. Wakola gundi cheko senior 6 senior 5. Combination. Nakola before COVID nakola math econ ne entrepreneurship. Then after COVID, nkola history, entrepreneurship na divinity. Lwaki bina before ne emyaka ebiri lwaki gine? Anti jukira COVID twagende waka. Wali mu class ki COVID Senior wali? 5. Okay. So tugende waka ndowooza mami Kyagulanyi naye simbawo kuba president.
ningamba nange nsobola okwesimbawo ku bwaki kuba president w'essomero lyaffe because ffe twali tulina president si head prefect ye maama kati ng'ettaka ly'essomero lyaffe essomero ki lyetwogerako St. Julian High School oh yes genda mu maaso ng'ettaka ly'essomero eryo ligamba omwana akola science at the time tasobola kufuna top leadership position lwaki anti St. Julian is intentional about academics like nti oboze mu sciences ogenda kuyita sciences ati kira nti obukulembeze oba olina okugabanya obudde bwo wakati w'okusoma n'okukulembera abayizi oviiki omusayansa omusayansa ayinza obutasobola bungi bulungi bw'ebitabo okay ate olidi nga bagenda kunogeserenga ku main campus okay so toyinza ku recordinga max mbi ku main campus okay so nenkyusa soboleke waliwo abaana abagezi bagenda ku main campus yagala okuntegeeza nze sinnakyogera abagambye sinnakyogera kesho ekyakijja mu kamwa abatali ku main campus muli mu mbeera ki mmwe kuba oh my god naye sandi sobodde somero eryo naye nasigala mugabana ozali eryokka bayo ozali eryokka I think it is everywhere kuba nze streams ze nali mmanyi mwalimu ezaali si bagezi teri mwana mugezi na musiru just wabeerawo omwana nga ye mwangu mu kuyiga ate nga teyeerabira omwekisonga otawanya abaana butasaayo maanyi nakwerabira byasomye ng'oli asobola osoma kati mudakiika emu nombuuza mpozi wasomye ki nga yeerabire kyasomye so nze simanyi nti wali omuntu omusiru I don't know about that kyekituufu ekyo so that is how it was gundi ogwo combination yo bwe zikyukira omukulu bw'amala okuyingira politics ate nga politics yeetaaga ng'okyusiza combination nalina okutakinga decision because mu kusooka actually kituufu kiri nti ze nali nsoma nve high school mami nyanzi muwe certificate ye nti nazo okusoma nze nenjira samba kapiira naye nga mwami nyanzi musajja mukambwe nnyo ku bintu by'okusoma era jjajja waffe omugenzi G.W. Ssentamu yagamba nnyo bakitanga abo yakola amateeka yagamba nti ku mateeka 10 Yesu ge yawa Abaisraelites agenda kwongerako limu n'agamba thou shall not drop out of school oh dear so bonna baali balina okusoma because lye yalinga etteeka lye ddala era ndowooza he lived to see that all his children go to university and he lived a happy ne dax oyo yatuuka eyo yonna dax yasomera mobs alina degree dax basonyiwe tukulowoleza nnyo ebitonotono I think all my uncles and aunties baamalako okusoma both my mother and my nono omukyala omuyimbi yes. okay They all have bachelors. Oh I think dear. my father has a master's. I think even my uncle Bobi has no, I think for him he changed. He did social sciences for 1 year. yeah Then he did MDD. Yeah, now chose another MDD. Then nakola law. yeah So I don't think he has a master's, but he has another bachelor's in law. yes Okay. yeah Yeah. So bonna basomye. So kati nze nagamba kansome olwa pressure. omuwe ekikyo Naye baba kuŋŋamba kusalawo senior finalist dakwelevo. ng'ogenda sama mupiira I felt like there was a good life for me in football because I had seen people. olwedde wali ogusamba era nga olaba talenti mweri Yes. Because when I was in Kitende, nasoma ne Bazizi Kayondo, oh Bobi Bakarimu Atambala, Bazaga, like people that are now successful. mu Mupiira. okay So nengamba naye bwe nguwa bali ku tiimu obudde y'eggwanga ba Alpha Study. yeah Bwe nguwa obudde nsobola okugusamba. But my father nga musajja mukambwe nnyo ku nsonga y'okusomera. So nga nina okusoma sinti nali njagala kusoma. olina Ate gw'osomera nekyawunyisa nali mwana muno mugezi nnyo mu class. naye nga jasa omupiira guli mbongo Naye nga omupiira ngwagala nnyo nze nga ndaba ati nyambala amasuuti mbeere looya ng'ate nsogenda n'ensamba akapiira. Omanyi nga bw'olaba omuyimbi nti you're earning from what you love to do. yeah Nti obeera awo n'oyiya nasanga just out of the blue ne lukuba n'okola shows biri buli lunaku okumala weeks 3. ofuna akasente So nengamba nange nsogera nenkuba amagolo gange naye wali wakubayo mmeka eyo gye wali nanze oli muteebi ndi musambi siri top yet but
sisobola kweteka mu batakasobola. Okay. So Mukama kati yampeta. bw'owakula n'omaliza okusoma n'ogenda ku campus nga tebakyasobola kufuga bulungi kufuga tata kufuga nnyo. Lwaki tewatuuka n'okibalansinga n'ogaa kati bino nga bwe nsoma nga n'omupiira nagwo bwe ntwala ekyoto mu maaso lwaki? Nabizeeko buze butongoberera. Nabizeeko. Buze busikugoberera Kasa namaze campus bwenti. Kati by'oliko? I'm trying to get my body in shape. Mukama babakiriza nga opportunities. No, I think team is off season. Just know like I'm thinking I have a team in Hams Cup. Okay. Oh, by the way, mbuzi busigobera nga kula buli mupiira ndowooza TikTok or biki kula. Just be leisure. Kale sijja gamba nti just be leisure, but it wasn't serious football. But TikTok amwe kunganyiza. Musamba friendlies, which is okay. I'm not a TikToker as such, but it is almost the same field. It is the influence yange jide kunembe kwa TikTok. So ne tusambanga nabo, but you can't say that kati ndikusamba ne TikTok ndikusamba ngenda wala. Okay. Yeah. All right, kale. Churchill ndowooza abantu bebogera family yo biwulira. Ebimu mbiwulira. Si lwaki ogamba bimu? Olaba nsimi yange eyo mbawo gibeerako nnyo bwentyo. So ebimu mbiwulira n'embira. N'obisoma. Ekisooka kasooka naye tukuyozayoza ekisanja kyo kya ggwanga tunaagenda mbiri byonna ekisanja kye ky'Amakerere bali kusaavinga era nga ndowooza gwe muntu abaddewo. Yes. Omulembe waliwo mulembe gimu ejijja ku ba presidents naye baba ena akaliro kafuuka katabuka kangi nnyo ewo ndowooza akaliro kali kangi ebifaananyi by'omukulembeze naawe ebyafuluma ndwala ne side yo ne ndowooza nakusaasirako ne nga banaye bakati abeseta bali mu mbeera ki abeewa Ssentamu bali mu mbeera ki mu biseera ebyo ekifaananyi ky'omukulembeze naawe we byafuluma nga azze ku university. Bakyayika naye kyali kiteekeddwa okubeerawo. Bible yetugamba nti Katonda yatumanya nga tetunnazaalibwa. So everything that happens for a reason. Yeah. So we discussed about the photo. Magamba, I will have to attend the event. The president is coming of the country. You told them before? I told them because I was told prior. You know what? You've been invited to it was the Research and Innovations Day, and since government funds over 30 billion to the university per year for research and innovation, then why mustn't the student leader, since this money is for students, be there to take accountability, equally speak on behalf of the students about things that need to be improved, things that need more attention, less attention, whether we need more funding or not. Yes. So nembagamba, bampise bampadde ebbaluwa empito b'ennyanyiriza ku mukolo. N'obagamba mulina group muwali bagamba n'ogamba Mzee Nyanzi. Nagamba Mzee Nyanzi. Yes. Kati Mzee Nyanzi alina group yaabwe. N'abagamba taata. Olwo nga mulimu ne Bobi Wine nga mutegeeza. Kyaba olengera mutabani bo ng'aliraanye omwami oli tokyakyalika. Si wabi tusigale ku line kwe tuli. So really me, I didn't see any problem with it. Yes, people may see but walide mensi yoloko. Nze abaana abannonda. Family ye. Abaana abannonda nganze. Ate abaana abannonda baali of different political belonging. Ate bw'ogamba nti abaana bakulondanga gwe kyendeta ku kino eno simanyi banakiwulira bukyamu batogenda kunterezaamu nti tewagendera na ku kadi ya NOP. Right? So weesimbawo nga gwe nga twegambye ofune n'amaanyi ga taatawo. Wagisaba ne bagikuma? Almost something of that sort. Maybe alimu akalulu nga. Ate Mzee Nyanzi yagaba zikadi ezo oba nze manyi. Naye mulekera okutambuza propaganda. Ate yensongera kiti Mzee Nyanzi tagaba kadi za kibiina. N'omwana buli abatafuna kadi bamwetikka. Anti omanyi sometimes wabeera okubanga gwe oliwo okutekinga oli shock absorber. Ola emmotoka eba n'emigaso mingi etambula ekola ki, so one parts ezimu nga zirina omugaso. Ngera okutabeerawo tebijja kukola. Mwami Nyanzi yalinga shock ki absorber. Abaagala okuwalampira NUP balampira ku Mwami Nyanzi because yatagenda kuvayo mawulire kwogera. So naye nze njagala omuntu agamba nti nze Mwami Nyanzi twakuwandika endagaano yasayininga wano nensayininga wano alina okumpa kadi n'atagimpa oba nenkola transaction nga bye baba boogera mpulira ntebe ekisusu bye boogera box
baba bazisasula bayika baziwa balala nze simanyi but oveyo gameti mwami Nyanzi receipt zange zizino because seri muntu asasula sente ezo natasigaza bukakafu nti nasasula bukali wange 3 either bank nazijeyo wano mami Nyanzi message za fezizino sikuba okukwata WhatsApp oli na saving a chairman Nyanzi tulage nti ne number yino because ne number eri no so really sometimes mami Nyanzi are so innocent. So kati gwe kadi ye bagikuma batya mukolo. So kadi eyo yalimu akalulu byaka ndoza ke kalulu ko kaini pikelonda nga bagaba kadi akalulu ka university abalala ndoza ibera kachiko ka savinga ne bakola research nti so tulonda akalulu ako ne already katandika ngankala batakalimu tekatambula bulungi abaana ba delegate babaganya ku registeringa candidate omu ali so close ko bagenda kuwaninga akalulu because akalulu ko bakakwasa aba student nene kubira omulange wa secretary general ne mugamba uncle Lewis omanyi wao kitagenda bulungi muki kalulu kano because nze ng'omuntu sijjukira agenda ko omwami Lewis oba tata Kyagulanyi nga mugamba banayinzira mutabani wamwe munzibira akalulu because nze nali nkoze for your whole and I was so confident nti ngenda kuwangula akalulu because ne ku ground kyali kyeraga so kolege abantu abasinga bwe bagira ku kadi ya no officially kuba kuwangula okwo tukimanyi kati bwe wajiriko naye ngo ina nali nkoze ze buchange ni pe era abantu bakola nnyo bwe gate mwana wange sis NUP weje makelele nze represent ye kawangula akazunga sina kadi ya NUP yes wo factor nti nze mutabani wa mwami Nyanzi naye ekyo tekikyusa nti NUP endosinga candidate neba posting ebifaananyi ku official pages zaabwe naye mukama nampetisa ate nemusingana nnyo so wakole gwire ku nsonga eyo sacha mukama wakole gwire alinza ate okubanga tiyagendedde ku kadi ya taata we anti ne binaye abataata we kadi naginoonya just abantu abali balwaninga akalulu ako bakazanyiramu so ne petitioning NUP secretariat nengenda because waliwo tribunal secretary general ya tekawo nengamba akalulu kano mwakatika ku lunaku nga press conference 1 buchanga batanga kulonda bululu bwe NUP oba primaries tere kalulu ke bali bonazo saa 12 kange twamali I think bakabala na kira kange kiro sawa 2 nembagamba the next day tewali yo program yonna lwaki temakwata akalulu ako nemukateka the next ekirala candidate omuntu yali running akalulu ako yali akulira electoral management committee yali administrator mu group enonyeza candidate oli akati akalulu so nembagamba of course wali okukonaivinga okuwanguza oli ki card so bwe sawulirwa because nali ngambe busifuna card ya kibiina segenda kukola ki kwesimba because nange nalaba nga kiyinza obutagatta naye bwe nalaba engeri gye naluzingamu kaadi eyo teyali fair era n'akalulu results zikiraga nti nakwata kisooka owe naali munaddako NUP nakola ki nakwata kyakusatu so candidate nze candidate yange nagiwa omusingi nga sigwa linnya lyange nga sigwa linnya lyange nenga gwanze ng'omuntu kibe njagala okukolera abayizi how do I present myself what do I appear to look like so nga abana bamanyi Churchill more than bamanyi card in my because me I don't remember kuimira ku katuti nengamba nze bampita Ssentamu mutabani wa Nyanzi actually sometimes I would say my name is Churchill James okay wala propaganda again okuva mu kubanti nze Ssentamu not because I'm not proud of being a Ssentamu but politically nenjagala kukiplaying anti duka university erimu abaana bangi abawagire nare kati nga baba oyagala okutapinga buli wamu tukibakuba nnyo nti nze gundi because yes NUP yagalwa nina abatalagala nabo bati bali bangi kati go ina kubeera sharp mu kalulu ngako ina okutapinga buli wamu so nentapinga buli wamu so luvanyuma nnyo lwe bafindinga it is a board of people nga ne board eyo mwami Nyanzi kwali yaliko I think 2021 but 2026 teyaliko because ya choose but it's for bad choose already yera tula ku
those are top deciding bodies. Yes. I think they're about 7, 8, 9, 10 members. But ebisirange byakwogerako. But si muntu omuntu yagaba card. It is a decision that is taken. Era buli olaba omuntu ng'afunye card y'ekibiina. Togamba nti Ssenyonyi amuwadde card, mwami Ssenyonyi amuwadde card oba mwami. Waliwo abantu abasukka mu bataano abakkirizganyiza omuntu oyo yafunye. Abagamba yes babeerawo disagreement z'engambo ono but babeerawo majority of vote. Yes. Ebane abali ku board nga mwami Nyanzi mujje omute mwalaba nga Ssentamu yali yeetaaga card. Nkugambye ebintu byali byakalulu eyo when nti yadde wayitamu nga tolina ku card. Nolaga bwengo omuntu bayagala gutya bayagala. Bayirayo muno oli w'amaanyi nga toli. Nakugambye ddala Katonda yakola ebirungi. So kati kambuuze omala obifuna Bobi Wine ajjako mu inbox yakugamba congratulations. Nga maze. Byonna bitumaze obiyitamu ebyo byonna. Kati njagala ondage side ya taata nawe njagala Ssentamu family. Reaction yawe yali etya? Apart from your dad, because dad alina kuba of course. That's what I think. True. But then Bobi Wine. Njagala ompe reaction ya Bobi Wine ensonga enkulu ina. I think Saddamu kumulaba. Wow. No inbox, no what, no nothing? What you get to find it? Nedda. Omukulu ayinza okukubeera eri gyali n'agaawo n'omwana ate mutabala agala kumutege ku ntandaalo oyo mukubira ndoza ya getting up busy. But tewaliwo nyera bad blood. Tewafuna ka kongula kuva gyali naye si kye kintu ky'ogamba mbu oddaawo kikulembeze. Ani yakongratulating akali mu family? Jebali sijja kutandika kumenya abantu bammwe bamanyi oba yisya tomanyi batata tomanyi bayiye banaye kati tubamumenyera ate nga tusina baganda baffe kati tubamanyi family yo neri mumi bonna ba tata Banjo ba Mickey ba Dax they congratulated me. Tata Mickey, tata Dax, tata Banjo, tata Yawe. Toba kwamboka eyo waggulu wadde onguddeko nire kintu kyenye bonna really ne pastor oyo nga an uncle who is a pastor. Etujivula ali mukugamba kama soka kitegeezo mukulu. Nene bambi family y'abayina baterekanga erimu eddiini. Abantu abasabye ennyo. Kuba ne Bobi Wine omulengera bagenda nnyo ku church ku Sunday ne mukyala we. Kati kambuuze enkolagana yammwe abaana. Abaana boona booli. Mwenga abaana muli mukwatagana. Yeah, we are. Oli mukwano gw'abaana ba Banjo, oli mukwano gw'abaana ba Mick, oli mukwano gw'abaana ba Bobi. Mwenga abaana mukwatagana. Just ekisinga okututawaanya nti emyaka gyawukana sometimes. Nye mulimu bwe mwenkanankana emyaka. So bw'oli ku level yemu nabo mukwatagana. Tukwatagana tulina nnyo buzibu. Wasemba ddi okwogera ne solo? Someone sibanga ddene ndoza myezi nga 6. Kali busy. So ali busy ali busy. Omukulu ali busy. Nange ndi busy. Nawe oli busy. Ane baba ndoza so na anytime tuyinza omula politics. Kuba olaba ebintu byatu updates. True. Naye ndowooza asooka abeere busy. In fact njagala nze akigende ku mukuba ali busy. Ekya politics nze njagala akigende ku mpola. Ne sister we Shalom. I don't think we have ntikati. Muyinza bamulwa okwogera naye temulina buzibu. Yes, obumanyi nawe ina baganda. Ennyo. Botayogera nabo naye nga bomusanga ha. Yeah, so wakulirako mu maka gaba kinze abamu kufe family zaffe twali tusikula nagenda nga wamuganda wa tata wange senga wange nengende wani. Waliwo okuliddeko mu maka gabo baganda ba tatawo nobera wa holiday luwumula oba kukyala na kuvaayo. Amaka ge nasinga okubeeramu nnyo. Of course galiga mami Kyagulanyi because nali njagalanga nnyo okugenda mu holiday. Efe nga nina mukali like of course oli mwana muto ki nagenda kwa mami Kyagulanyi I think for like 2 holidays. Nengenda ko yone nsenga wange because yali serebo. Yaganyo anko serebo. Serebo nga abana abtogamba tata wange yegundi akwange yegundi so then I think never nali mu P7 nabeera nnyo wa senga wange wamita Kase muganda wa batata bange omwalo omukulu. So nabeerayo for my P7 now. I think P7 holidays on now kuda ko third term holiday. Kwa nali nsomera ku somero lili bayita lito muheji lili Nansana. Yes. So nga okuva waka mu holiday kugenda kusoma holiday studies ewuwe kyangu. But I think those 2 homes nabeera nnyo.
ewasigadde ndowooza nga ngenda one day n'okomawo but nti ngenza kusulayo because me and Solomon was so close nga akyali wano was so close kati nga ngenda n'ensula ewaabwe oba najja n'asula ewaffe because emyaka gyali bayina like soma n'emyaka emeka gwe n'emyaka emeka musinga 3 omusingako 3 era maze azo gifunye bulungi anyway awo wenyine ku myaka njagala mbajjukize Sabrabits akola makeup n'okumusomesa so gwe mukyala yandiyagadde ofuna skill y'omutwe muyagala nnyo ogenda ebulaayi eyo naye ebulaayi oba tolina bitabo bimala nga olaba ne bwogenda ng'olina ebimala bayagala oddemu osome so ate bw'ona ogenda ng'olina kasikiri kaako omutwe so otandika mu community y'Abannayuganda n'oba nga go bakolako makeup gwabasiba wigs zaabwe oba okukola enviiri ayigiriza okuinstalinga wig so genda yewa Sabrabits akuyigiriza skill y'omutwe ng'eyo ey'okukola makeup n'okuinstalinga wigs n'okutereeza ebintu nga bwe bityo lwansonga guno omulembe gwa Museveni egwatuuse olina obba nga osobola okukola kino na kino okusobola okufunamu kasente nedda gwagala gitabula ate kati atejja kusobola gwe kubanga bakulu bajja kugoba ku sente okay Churchill kamuze nawe bw'osanga abantu nga boogera nga Jose obinyigiramu nga boogera nti omulembe gwa Museveni sisi gwa Museveni mbate simanyi akulembere eggwanga lino bale manyi kyaganye Ssentamu ali kulembera kubanga abasinga tonteka mu line because bababuuza oyina a child or children let's not say about but bababuuza mutowo nti who is the president of Uganda ani gwalinza okwogera oba nze mwennyini nga kibuuzo kya pepa sinti mu bantu of course wabeewo answer entuufu eri correct ne answer eri ntuufu correct publicly so of course anyway tubeere bamazima nange nakibuuza kunani nebuuza bebabuuza Shalom oyo mwana wa Bobi ku ssomero kuba question yagenda kujja tuveeyo eyo bambi tudde wano gwe buuza nze wagwali wano gwe classes waziba mezi buuza president abuuza kale buuza nze oba nine bato bange obira oyitayitamu nko n'olaba nga taddeko omuntu omukyamu n'oteerako omuntu omuto omukyamu yaliwo anyway mu bigambo bitono Churchill bwe nkugamba describingire oba ompe eneeyisa oba reception yoyo nga gwe babi itungo gye yakulaga ng'oli wuwe oyinza kumpa kifaananyi ki njagala osiigira abantu ekifaananyi fe abalabeerako naye actually bangi beegomba because omukyala inspires abantu bangi nnyo abantu bandyagadde okubeera mu space gy'alimu bandyagadde okwogerako naye njagala ombuulire gwe yafuna omukisa ogubeerako mu nnyumba ye mukyala ki kati nze jjukira kati ekifaananyi kyengera okukusigira kya mutabani kyono mutabani wa mwami wange kenti mwami nyazabe mwami wani so yeah, she's a nice person. One time ebiseera nga nkyafukamira nali nkyafukamira ebiseera nga ndi muto nga bwe mbambuza abantu ofukamira nangamba atofukamira nze bampa hug lwe nasooka okuwa omuntu omukulu hug wali okitya nga okubuuza abantu nga nefukamira mama wange bazadde bange abo mama wange ne tata wange basinga kutukulizaamu bintu bibiri kya Katonda n'ampisa so nze nga sisobola kubuuza muntu nga nyimiridde I think the last time I knelt down Bw'Enayitamu nakola ebibuzo bya P7 so kusomera fenze nasinga ku little head like kusomero lyonna so tata Bobi oyo nankolera pate ebusaabala pate nga kale teyali yange nti ya Churchill but the candidates bonna abali bakoze ebibuzo omwaka ogwo aba P7 n'aba senior 4 n'aba senior 6 ndowooza kati nze era nze nali nsinze newakaawo so nampa ekirawo yali PSP ndoza mami Dax yagigula PSP yo kalinga ka game nenga kakwatira wano so nenfukamira okwebaza nangamba nedda omusajja takola ti tafukamira nasemba okufukamira nga nebaza nga mbuuza sinti saagala but ne kati ne bemani tuzuse ku muntu that image olunaku nga nfukamira nangamba tofukamira gwe nakoma okufukamira kati ate babazadde bo mami ne daddy nabo kati nabo naye omusajja tafukamira kale
osobola ofukamira era bwe mwanjoga ne taata wange olumu ng'ayikubuliri nga yeebase sobola kuyimirira amuzeeyo musingamu obuwanvu ndowooza olina okukakkana sobola kuyimirira tesobola kukutama so olumu ntuula oba nenfukamira naye nti mbuuza abantu nkusanze mu bantu awo otambula nkwata emikono nenkitakirira maaso oba emabega nenkubuuza yaso omukyala nga wetumula mu public fe ekifaananyi kimene njagala onsiigire wanjawulo nnyo bw'abeera eno because olwadde eyo muntu ali nakyo so ndi mukulaba nga nze bwe nfuluma mu nnyumba mbeera sina makeup so ndi mukulowoozamu mbu era naye alinga afuluma bw'ati abaninvirize nga tesisibe like y'omu nebiswayire olumu ng'ava kwebaka she's a normal person just nti tasobola kufuluma ate ennyumba main house osanga abagiringa era osanga ataddeko akatambala but simulinako buzibu I think nanyumiranga nnyo gendayo because ng'ogendayo Churchill wakoze kino mwagenzeko wano Solomon angambye mugenda gundi mukama wasameka so she's sayina buzibu okay kyo kibuuliza nalaba Dax nga mwogerako era byebimu byomwogeddeko oh my god Dax ayo bwose kumbozi yabeera nnyo naye alinga maama we bambi yabeera nnyo naye jajangu omukyala yafa tata Dax wa myaka esatu odiya bambi so babi n'abeera nnyo mbulamu bw'omwana not yes but nze tata Dax agendayo oluvannyuma ndooza nga ninga mu P4 kati kuva P4 paka campus so abanga mother figure so kwa Dax naye mwita tata just wembera naye nemba naye mwita tata Dax nedda just nti jine oyagala kuzaala mukwano gwa nedda Dax omwana w'ati alikoyita tata nedda bambi abataata tomukuza nnyo nina tata wange musinga emyaka 6 ne tata gw'osinga emyaka musinga emyaka 6 bamwita Kabanda abeera ne Kabanda eri Abaganda banaye Kabanda abeera ne mukyala Kayemba ne Kabanda oyo yali mutabani wa jjajja wange nga tannafa teyali naye abula ye mutabani wa jjajja wange ndowooza ye mwana asinga obuto so bagenda omuzaala nze nga banzaala dda so kati abataata naye mwita taata abaana obakuza mwita taata ola yo yoganye lwaki Dax togana Dax ansinga obukulu I know ansinga emyaka ejiwera so just nti tukuze nga kati bw'osanga ne tata Dax nzoza muganda wange but tata wange bw'osanga naye kati nakyo njagala okubuuza famire eyo yonna yonna wuyo wagendanga kuko ne wa Bobi ng'oyagala genda wa daddy serebo omuyimbi walina obaddeko onoofuna ekirowoozo kikugamba mbu nange nandyagadde okuyimba bintu by'okubeera mu kuyimba okwo bataata bo bonna bayimbi just nani njagala kukola linnya guess what walikola yadde kama yampa ekisa n'endikola era mbeerawo ngamba bakyali bange nze singa mwanda abakedda nze nga ntambula nvimba ntambula ngoma kubanga bataata bange bali bakole ng'enviri nkola ng'ezaabwe are you sure that's kale tata wange mukambwe naye byesobola kukola nti dread mpanvu naye kino ekyangwe ng'ekyangwe nkikolera ddala bulungi ng'enviri nzokya nozokya nze sikuzitintinga omanyi okutintinga n'okwokya enviri nga just zigonda ziringa z'abazungu nga era njagala kavimbo biki tolina tatu ku mubiri gwo sisuubira nti sobola gifuna mpozi nga maama wange oba taata wange oyagala kuzaala mpozi abaana bana abazadde hadi boy girlfriend bamutwala essaawa yonna oyinza okuwandika wano nateekawo tugambe Bella Bella nakukyawa kati noteekawo Bella Rado ine yanekuwako tatu namukunyumiza yankuwako tatu nalekako Jose yalekako Jose ndoza ayitawo omwezi nga gumu netwekyawa nayongerako Joseph talina na Joseph gwamanyi mbulamu naye guess what ne PH teyavaayo bulungi nga JOS bwe yavaayo songa ekya Jose kya obiraba nange nkole bino agende bagambe bani nange yankuba yenekubako ttatu mwekwanira emyezi 3 waguddako n'omukyawa
No, yali yakankwana so okwagala okundaga mbu nno anjagala nnyo Oh, antegedde nnyo naye kuba n'erinnya lyange okitegeera nalowooza alina akukuuma teryasobola fayita omwezi gumwezi Amaze sobola. tosobola ki kyoyinza okukolera omuwala ekinene nnyo ng'omwagala Mukolera business. ebambi tomutegeerayo nga ya kintu kikulu nnyo kituufu famire gy'ovaamu nkiraba famire bwekiri ekyo Kati kirala ki? Sente njazi kuozimalewo. kumutwala ku vacation anti owuzza ekirala kikuntwala ku vacation Dubai waliwo ebintu ng'ogyeko ekyo ekyamagezi kyogedde oli muntu omuwala wakiyandigambye ona kuntwala Dubai Anti kungulira perfume za bay banjagala tukole program timutwala Dubai. Nga gwagenda osasula accommodation. kyotegeezaamu nga alina bbaako kyagenda osasanga naawe ogenda sasula ekintu Ku sente zena investing mu business. Omanyi kati wini kankubeera ekintu kimu. Abasajja nabo baagala okubawa. kituufu Omusajja bw'oba oyagala omusajja akwagala ennyo oba akulowoozeeko ng'omuntu ow'amagezi buli kyakubadde kirina okuzaala amagoba. Okujjako bino ebiri ebizaala magoba nga batono ati nze ndi mwabo. abatono Ndi mwabo. Because nze yes I can kisi kizibu okutwala muntu kulinyisa muntu nnyonyi bukadde 10 bukadde 15 20. That is simple. But any man can do that. kati waliwo omufuna mpola agenda ogamba Okunyiiga. bukadde 10-15 mukadde Bubutono. abiri obuyina ono top So sometimes tulina okuba n'ekintu nga kituzimba babiri. Nga bwe nkikola your input is felt. Yes, don't say my man took me to Dubai. Say me and my man went to Dubai naye omanyi muno it's a Kane flex wabanga ontuukize. okubanga nga omuntu olaba nga gayiwo yafandinze kinyuma buli kimu n'oba okinyumya bwabafandiza bameka bewakakyawa. anti kati okukyakwa tekuliko afandinga n'atafandinga bamukyawa bamukyawa Ati naye wabeerawo ebintu ebiri long lasting nti business eyo naye n'ogiraba gundi eyaginterawo kituufu so ne bwe nkukyawa nga Yeah. osigaddewo ate bayiyo Yeah, ngikola erina mannya go true bwe mba nga wandi wakugikola Yeah. naye ngenda okugikola nga nkakasiza nti top. ebyo nno ebintu ebiri mu kwogera Ssentamu byokka kubanga waliwo bw'obeera mu saako za abakulu baneeno era Daxi, Miki baba nabo ebintu byakunyumiza byanjawulo nnyo kubala by'owulira ogenda owulira nga gana olaba ekisooka okufuna girlfriend n'obeera naye n'osooka n'ogira ogenda okulaba nga ate owasizza famire yammwe lwaki eri bwetyo naye naye nno omwana mu famire yammwe nange serious nnyo n'obulamu. jjajjaffe omukyala bakitanga abo yabakuza bulungi. Yabakuza nga balina okukola kale ne taata wange ne jjajja wange omusajja yes just nti abamu kati nga taata wange they spent more time with my grandmother because bava mu kyalo ne bajja ne babeera nani kati awoneka mu kyawolaba nti twakola firebase biki dream studios zayitaka jjajja wange omukyalo ate nga yali egulira nti those days omukyala nga agenda n'akola talinda musajja kumugulira poloti yattaka nga kirabo kya birthday akoze olumba abantu genda waliwo abalirinda mu mutima mulungi amagwerinda but jjajja wange yagenda oku sadly may her soul rest in peace okufa nga bana babalekedde bwe batandikira nga they don't have to go back to Gomba to raise cattle. Nti kati taata wange nabeera so influential mu kulaba nti buli nnyumba gye baleka nga bazimbye buli mwana emuweerera. Era yalwanagana nnyo ne taata Kyagulanyi taata Bobi oyo nga tayagala okuddayo kusomerawo nga amaze senior 4. Actually my father has a scar somewhere on his body nga balwana ne Bobi si mu Bobi but nga mugamba olina okuddayo kusomero era nze my father is like a kingmaker olaba all those children except for tata yawe because bona bali ba myaka kyembalenga okubuza nti mu famire yaabwe taata we yabasinga obukulu ye mukulu waabwe mu baana abazaalibwa jjajjange omukyala pozi balina abantu balimu nti ono tusharinga mama ne taata ono tusharinga taata yekka ne si bano be mumanyi bonna be mumanyi ba mama omu ne taata omu olimba bonna be mumanyi ba mama omu taata omu kaliwo be mutamanyi bakitanga abalala baana ba taata wange jjajja wange omusajja so ensonga ebawula nti bajjajja bange bali bagala nnyo okukola era jjajja wange omusajja nekyo yagambanga taata wange nti emmere y'amatooke teriika
si kubanga nzibu yakuwaata abula okugirima n'osalira ekitooke n'ofuuyira so like olina okukola okutuukudira oba okoze so I think mindset eyo nabo ne bagicarryinga on kyoba olaba yes I may have uncles that have not really been so successful musically but comparinga n'abayimbi abali so successful musically I think these people are way living a better life kati ekyo ngena kiteeka ku kino bagamba nti family eyo Yammwe. erina gamu mu nsawo babayigiriza kola tebabayigiriza kugaba babayigiriza kola mbo kyekimina kukibayambye okuba nti balinayo ebikalu ebiraga lwa nsonga sente zaabwe si za jjenjeero kikulu waliwo kiwuliddeho nkiwulira nenze sikikakasa because nze mbadde nga nabo nga bayamba abantu ate olaba buzibu bayambira mu kamera nasinga bagamba nira ni tata oyo Bobi Wine kyekimu bali ku kikima mwogerako abantu bayambye obamanyi abali nnyonnyonya abali e Bulaaya kubanga maybe bo tebayambira mu kamera kati omunauganda yamanyi waliwo abantu boolaba mu kamera najja nagamba gundi oyo namwadde alfaad omanyi emotoka kyagulanyiza mwami kyagulanyiza agabye sorry tusakyagulanye mwami kyagulanyiza agabye nyingi nzikwera emotoka za taxi yasooka ovuga yali bito emotoka eza African mbire sino zezasooka zali drone zavaira waka because sometimes they are too disciplined nkite bugunjufu bagunjufu nnyo nti omuntu omanyi na Bible egamba nti woweesa guno omukono gwa right guno tegukola so sometimes omuntu watamanya nti ogabye agamba togaba bagaba omuntu kyatagaba really niye katutandikire ku gogaba ebwemba ninanga because ogaba kikyotalina I know ate sometimes nekirala kyemulina okuyiga togaba ng'oli mulandira gaba ng'oli muti weweetolako osigaza nti beweetoolako eyo osigala oyimiridde ate ng'okisigala kingi yes si kwetoolako ne capital nene omugabira n'osigalirawo naye bantu balungi they are good people ffe tetwandibadde bwetuti singa bali muli baana baabwe kubanga be baatukuza kibakakatako kukulabirira naye kati yo omunauganda ayagala oyamba oli gw'otalinaako oluganda ate era tosayamba buli omu you cannot go around kati tukole kati Ssentamu family charity group nti kati no but sometimes ebintu biri discreet bikolewo yemabega twalina waneeno Frank Antambi n'atugamba Bobi Wine yamuwa ebbaasa ya ssente netugamba oyo omusajja bagamba mukolo nagana eti bamulimba musajja ampa ku ssente nkalo so kitege n'agamba naye yazimpera ewantu nga tewali bantu balala kutegeera waliwo nokuwa kuno nti mami Bobi Wine nina ebizibu mama wange mulwadde nagamba kale kati nkwadde omulimu jangu olwosenga wano ngenda kukwanga omusaala kisinga nako nno okukugaba ne katoli nakulina kubinagamba zinadde nze kukula mugagga naye teyampadde muki nkalu ezezesaawe so sometimes okugaba tekubeera kwawuliwo nsobola okubanga esaawa esiira nengamba baako kyokola nkole ki nkuwe because omuntu atagaba oba omuntu omukodo lwaki aba akola ebintu nga ghetto search yakola ghetto search omwabava zekinki 10 nga sente ze nga tena gwasasuza registration so okukwata zex namuteeka mu kamera namukolera n'oluyimba kisinga okumuwa akakadde kati zex ali kumulandira egyo nti mami Bobi yakola ghetto search nesitukira awo so nakonako okugaba because bayimbi bameka ababikoze but bayimbi bameka abalina obusobozi obubikola bangi ate ndo ekizibu kati abanauganda baagala nnyo okubawa ebikalu enewe yensonga enkulu ate agaba yafuna kituufu tosafuna nga toli mugabi kituufu family yamwe bakatuliki right yes gwe nkulaba ku kyaki oluusi nze ndi mulokole lwaki ndi mulokole ekyo muzeeyi yakkiriziganya nakyo kuba kyemmanya bazeeyi baffe bafiirawo kati nze wange mukatuliki oli konge era kyakkiriziganya nakugamba nti omuntu akyusa eddiini yadde oli muntu mukulu nze noza ekintu kyokka kyensobola okufa nga nwanye na buli omu yeddiini kujja mbulokole tosobola nemikwano gyange nga balina omukyala gwe banyumyako ne bagamba oyo olina sooka kusiramuka ne mbagamba awo kiba kigaana
nze Noba nzikiriza mulungi yange otya? yesinga okubeera important ne baba mama wange oba tata wange Baga nangamba kujja munzikirizayo. kati tata wange musajja Mwawukana. mukatuliki Yes. era bataata bo in fact right ngati niku example like Okay. how I live at home Alright. Okay. era baba bagenda ku church agenda ku kereziya Mm. nze ngenda ku church okujjako nga kugamba nti family nga bugamba Christmas family yonna yonna tata wange tata yawe tata ani bonna abaana baabwe bagenda ku kereziya yes awo toba na kyakukola sometimes tolina kulabika nti ate togira Oli nnyo wa mutwe munene. naye I cannot change my religion for anyone. Walokoka ddi? Kuba oba olaga okulya wa musajja mu katuliki ate kati oli mulokole omaze banga kimbulokole buno oba olaga mbu nno kakibe ki Ati katika nku example my mom ii mulokole so n'okujja era tata wange yasanga mama wange mu church eya pastor Mutesaasira eya pastor Mutesaasira I think Julie. they are anointed no the Omukyala, gentleman omusajja. the gentleman so my mom has always been that seed of born again in me. ate jjukira mama yasiba nnyo n'abaana si Yasiba nnyo n'abaana. Era ndowooza actually baana bameka abatali balokole ewaffe simanyi There are few. so mu kyaki bagende lwa nsonga omukulu oluusi aba alagidde tugende mu omukulu kereziya alagidde naye nga chance bweba wegenda mu kyaki Kati, ene yabba mami- bayalukole gye mami mugenda yanze n'amala agamba nkumye nemmotoka ne mama wakumeri mwondeko gye mugenda mu sande ayinza okugenda yekka ayinza okugenda yekka naye because kakyakola akumeemu kyakola agamba lumu Tugenda mu namba church. gakkiriza sawa 2 kati olumu nze ŋŋaana mbanga nakoze da program ku church obanga nina okuwaayo obubirizi oba nina okusavinga somewhere kyaki yo kyaki kigyosabiramu sina church eri awo because kati byakyuka ne bikyukamu edda nga nsabira wanko wange ine kisaasi olala nga nsabira ku worship harvest nalya nalya olala nga nsabira wa pastor Bugembe sometimes church gye nsabirako kiri kuwa wendi oh yeah sometimes I can't do too much to go to a church Yeah. oba wa church eri wano yeah nga nsobola okugenda kumpi yeah I'd rather okyama n'ogenda. I'd rather osaba buli sande yeah bwe mba nfunye omukisa ati okubanga kati bwembanga wini abadde anoonyeza weeks 3 yeah nangamba kyakiri ku Sunday saawa 4 nina obudde oba saawa 3 yeah nangamba kansabire waka wano mukama mwebaze nsabe ngende oba olunaku luli kati ng'egyo nabadde so busy yeah so busy nga siyinza genda ku church but it is mandatory for me to get down every day and pray. okay osobola ofuna omukyala ebibuzo byakwa bibiri osobola ofuna omukyala ataasoma osobola ofuna omukyala n'omwagala nga si wa ddiini netugamba gwe gasigala mu ddiini yo n'oli asigale mu ddiini yo sokoddewo ekyasoose Bw'aba teyasoma, ofuna omusajja nedda. nga omukyala nga teyasoma Ate nze nsomedde ki? nedda Ate tosomedde oba mukazi osomye- Anti osomye nkulaga kitegeeza omwana omukyala yakuza abaana ate weetegeze nnyo abaana ebyo baba boogerayogera ebyo mami this daddy this kuba nti abeera nnyo nani ne abijja mami kuba maama naye kyetwogedde ne ku maama nga ddiini ayogera oluganda lungi nze omwana wange noba nga ayogera oluzungu wangi taata kale n'oluganda nga alwogera naye taata we ali mwami nyanza ekyo ekyo kiwulidde munnange omwana ayagala Ayagala kuva ku bazungu. nnono abaana bakuwa oluzungu Nnono. sagana kuyita jjajja grandpa asi kituufu Eh. era waffe twagala nnyo oluganda just omukyala alina okuba nga asomye omanyi okukala okusoma okwo kyekiri nakale na ku lulimi lwokka yeah but school exposes you to different things right omuntu atasomye byatasobola kuyitamu because nze omanyi nze nakulira kamooti mu ghetto biki kyemando mu ghetto era singa saasoma singa ninga bannange abataasoma abakyali bakyaliyo. kamoota Okay. okisege nti experiences nayitangamu nogenda ekisere n'osoma n'abaana b'abaminisita tufuka mwana wa minisita naye omanya baweyisa nga obakozi obasanze yeah neke kati nedda ate asoma nedda bambi akireke not for the Si language mubi. but abaana ogenda kubalaga example because ngenda beera busy anti kati bagayita ku mwaka ebanga tosobola ayinza obutalaga example z'amagezi gano ag'okujja mu ssomero n'abalaga example za empisa Biveke. eki yo okola kinga Tugenda- okusoma kwa bwereere gy'olinza okukomako okusoma nti omuntu yatuuka mu senior 2 University. tewali buzibu nedda sebo toya nedda amateeka go University. twakalojo naawe siya
kale wokuba nti walemerera okusoma kubanga school fees zaabula nokoma mu senior 6 ate gwe zaabula mu senior 2 nsobola Ozimereza liso limwe. nyiza okuzzaayo nti nosaka n'osoma Oh my God. Nasonaza. Emyaka ejange. Emyaka jange kasoba anyway bw'oba omwagadde ng'akoma mu senior 2 naye ng'omwagadde osobola okumuzzaayo oddayo n'osoma Jose, senior tani wagenda okuzza. abantu baddayo ne okusoma basoma kw'obukulu nga tagenda kusoma science ekine ono kati olina ebintu byagala omuntu abeere ng'amanyi manyi okwogera oluzungu amanyi okubeera articulate manyi okuteesa manyi ate n'omuntu asomye aba ne connections komawo mukwano nasomera kuna mungana parents ani ali yoyo nga yali president obanga nga gundi nga minister high school wasomera na mungana parents ono agambye asoma n'abaana ba minisita otegedde kati njagala kumbulira waliyo So the minister naye kati connections gwe owulidde agamba. olisebo ne bazizi kayondo baye already bali ku timu yeggwanga kati munaye sife nambo tuyina connection ezo nga bolowooza munaye amasomero twasomera muli kati simanga aliyita kondakita oli Ayo avuga jana. taxi no sabisoma twabisoma ye nasoma bidala naye wasoma yes nasoma era ng'omuntu eyasoma n'ebintu bitasobola kukola True. just kubanga Yeah, sure. wasoma yes so kyekyo nene abantu sometimes olaba empisi z'abakazi okka tezimala singa bakitaffe abaagala ennyo obuganda tebatutwala kusoma nze kitange saamukakako okuntwala kusoma naye yantwalanga Ate afiira nawo ku nsonga eyo. newankubadde afiira ku buganda era nga tujja waka n'atuyombesa nnyo era emuntu esinga okutulwanisa ye mwami Kyagulanyi yeah mwana mwe temugera wano oluzungu but nga bebatwala kusomera okusoma because it is important taata wange tayagala tugere luzungu waka because it is important to bw'oyogera study ekyo ekintu nkiteegere ekyo bw'ogambye wali paati ya mwami Kyagulanyi twandisuubidde nti omwana nga Suubi bayita dadi omwana ayita oya taata ye ya mwana wa luzungu nnyo but taata oba agyogera ate anti oba atya bw'oyita dadi takuddamu oba n'omuyita anko kati nze namuyita anko nangamba siri muganda wa maama ze taata because anko abeera muganda wa mami sometime ate nga oluzungu lukisembeza lwo anko aliwoozebwa have you heard me say uncle Bobi no taata I've Bobi said taata Tata Daxi Tata Bobi because Yeah. that is how we've been brought up no you know kateeka akatata lwaki mwakateeka mu luganda kubera byonna nga bya ate luzungu bakugambye bubaga ate biriwe Ebiriwe biruzungu Ah, erinnya lye Suubi Daxi yali anyumya ojjukira Suubi yuga alina emboozi ennungi bayidayo busirezo mu budde mu butwe bannaye Suubi alina emboozi ezinyuma so Suubi bwabeera ku ttebo nga nywa taata oba ne maama we omuwira ng'ayita taata naye nga bimunyumiza so we were at school taata agambye akyali mwana muto Okitegedde? So era Shalom singa ayagala okuba ng'ayogera oluzungu olw'okubeerezaamu Yeah. asa omugamba nnyabo lekera awo dayoko mu luganda naye kati ono mwana muto Nate- oyinza bonna obutakimutereezaamu oluganda nnyo ekyo. balusobola okugjako Suubi Yeah. tiri muto Yeah. Yeah. naye kati Solomon oluganda lwogera Bulungi. nga muzungu nnyo Solomon bibaawo Ebyakola kati nze nange olina abantu basobola okunsangamu nogamba simanyi luganda Yeah. yeah Nga- Actually, I think kisinziira wawo Yeah. Yeah, nze abantu bembeeramu kati actually oluzungu nalwogera nnyo olumu bwe mba nkola interview sisobola kwogera dakiika 10 nga soogedde luzungu ate oluganda ndumanyi so okudda ku nsonga eri endala nze kasaba nga abaana bange onna abakiriza obeera ab'eddiini yange sikulina kubuuza lwaki gwe bakukkiriza obeere ya maama kakana ati nze saakyuka kubanga ya maama wange nakyuka kubanga nalaba obulungi obugirimu nti nze nasiibanga nze sijjukira kintu kye nali nsaba Katonda bwe nali omuto ne sikifuna kati kanko example I was performing so well in primary nga ndi ku Cleveland Hill ndi yawo kyebanga I think I remember going a full year nga report yange ezeta fast so netandika okufuna ekyejo nga waka wali kumpi n'essomero nga ntoloka nenerwaza biki so I declined so nematwisa nematwala ku Little Hedge ewalako newaka nsobola okusoma P7 because I went to Little Hedge for 1 year nsaba ngamba Katonda kama nzize wano nenjagala mbeere nga nze asinze naye nakola interview nenfuna the best mark was 60 mu interview kati ekinzikirizisa mu ssomero because my results were not good and my aunt had already had a child there from baby my cousin is called Reki so ne banzikiriza mu ssomero kati for 1 year nesanga abaana already nga bali way ahead of me naye bonna nabasinga so obwo bujulizi bwe ntambula nabo negamba God is faithful so tekiri ku kuba nti mama wange mulokole ne batandi badde mulokole nga mukafiriki nensanga obulokole ne bunkola the same goodness it has done for me I'll still be a born again
Alright, kale ndowooza ekyo kitegeerekese. So ayagala ebisaanyizo ndowooza sofa abitegedde olina okubanga wasoma. Si kusomako bibiri byanjawulo. Nga nasomako nedda. Alina okubanga yasoma mukwano. Eddiini kasitoba ng'osobola okubeera omulokole kijja kuba kirungi naye nawe oba toli mulokole itiiza okumusitaamu osobola omufuna bulungi nnyo nakuzaalira abaana ne babeera balokole. Era ye n'agenda n'asaala naawe n'oba n'abaana bo mu kkanisa ne mba n'abaana bange sikutandika gamba baana mumperekereko ku muzikiti kuleeta mugende musoma obusiraamu bagenda buli lwaggulo ku muzikiti kubanga nange kenyini saakugamba kulokoka. So kitegeeza abaana era ngendo kakasa nti abaana abaana babo si babe bagenda mu bibyo gwo omusajja so si bibye. Naye era nkurespectinga wakati sireetawo gundi eri nnyama naye wakati oleetawo naye olibogirya anedda kale anti nze nkuze njirya nojjane n'omukisinga. Anyway, simanyi bulombolombo ki buli mukubeera namukyala musiraamu. I've not been with one, so simanyi. Naffe waffe ffe twakola tujirya ate si musango. Ffe waffe kumpi buli Friday ne Sunday. Mugirya. Omuntu asobola okugira ndowooza tata banjo. Asaana okusala ng'ekitundu. But like ekyo kiri nti nze mbadde simanyi nti bw'oba n'omukyalo bw'oba okkiriza osogivaako for respect of your woman. Nze nimkulooza omusajja gwe naafuna ebyennyanja yetugaya birya waffe sikiinaako buzibu omulala kukiryanga wendi kyensubi asobola kukifumba anti kati kindawulo ekiri kwono talina nsonga y'amaanyi emugaana kulya bintu mbanja bbiri ate nze kubanga tolina nsonga tewali nsonga naye kati banawe okumawe waka bakigwa kitya kuba ebyennyanja bw'obirira Kampala bisigala n'otuuka Masaka nga bikyakunya gyali akasanya gye kali omuntu olusenya amannyo nga mudda ku kirala nedda waliwo eyaŋŋamba bwewatonya mwenge n'okisinga omuntu ava okunywa omwemu naawe oba onywedeko ku cupa nnya zanywedde onyweddeko bbiri kataafe ayagala kuwuliza bubi byampuliza bwe bibame nga omuyaye kati anywedde n'omwenge kati naye kijja kukigwa kitya. So Churchill omuntu gwe yakulira mu bigere ku university omuwala wali omukyala yakulidde mu bigere right yagira ku kadi ya Nuuko mwayogerako mwenna wagraduatinze January. Okay. Kati ndimkuloozamu okyali actually oli under her now. Isn't it? Totally. Study student to university. Oliyenze just graduation. Anti watu naafuna results oba okyali. Tosobola ate girl president abeera under girl president. Okiraba. Ansonyiwe. Empologoma bide sobola beera mu Bwakabaka She's a girl president, I'm a girl president. Okay. Mwali mitinzeeko n'omugaidinga. Kuba kati ndimkuloozamu gwe bw'oba ovudde mu ntebe eyo ogimanyi nnyo osinga ate yali mu incoming ali mu kubeera nga ye yasaba ono abeeko byamuyamba oba ono yalina okwetumikiriza nze nno okuyamba kino olina kikola bwoti ekituufu si nnyo naye once in a very long while nengamba naye wano wakozemu bubi kituufu just ng'omuntu nti oli mumanyi yaliko vice president wange ate nange ndi mukulembeze saka kulaba bitu nga bitambula mu ngeri nkyamu and I keep quiet. I don't really enjoy other people's failures. Newankubadde nga nina tubesikiririzaamu naki but sometimes for the benefit of the people, the students, you put certain things aside and so nemugamba no wano kiri waliwo esimbyewo mu kifo ekirala kinalaba Masaka waliwo yagala tukola kyekyo Kabaka ke Masaka kalimu ups and downs nyingi wali kugundi kikozi youth okay Nendo was I learned more from the loss, so now I am a fully Katolowooza oti Masaka not Bakali, like that's where they voted from. Oh, but okay. It is a position for representing the youth in parliament. Yes. Central region. Yes. Oh, Central. Yeah. So the election is dominantly an NRM election. Yeah, it is. But they get NRM. Yeah. So maybe I took away yo basinza minister was but nayigamu bingi because nsagenda primarily kuwangula because nali manyi of course kaluka bay kalukena naye nagenda ndabe how
best the youth in Uganda can differentiate between influence and money. Nakasente. Ani alisponsor? No one. Yeah, I know. Ati yali ku Ina mu influence. sente zo. Ninamu ezange ezimala. Ez'amakerere zo waliwo nate zaamala. Makerere watekamu sente nga mmeka? Owe makerere yeetiireko agenda okujja ddako. Mukalulu. Konna. Byonna bigatte wamu kuba nkimanyi budget wali ozira n'ebirala byonna. Sente zalinga mmeka? Kadengana. Njukirwa Kyamba Ezo nazo zaali zizo bwalina sponsor. Naina si sponsor but naina abantu abali banjagaliza. Tata. Yomu kubbo. Tata. My Your dad? dad? Yes. But my dad later on because bali bamusibe at the time. Yes. Bambi. Yeah. Yali muwambe at the time. So I have an uncle in America. He's called Amos. Yeah. He's a brother to my mother. I have a sister of mine in America still. She's called Maggie. Yeah, then back in the Solomon Kampala Yampa Sente, man. Then I think even my uncle Bobi gave me some Bwemba money. denzira kontale tata. Nkujira. But mainly it was my uncle in America Okay. who funded the most. Okay. So ezo sente nga zibanyu milioni 8. Abizinesi kaba kayimiridde bulungi. Masala ze si nyingi nazo. Si nyingi. Ngero omuntu alinako bukadde nga 10 plus kati wakabakana. Oyo ana ina kyagala buta kyababuuza. Kyababuuza kenda direct jakusonga. Kiringa musajja kusanga. Nakugamba kati wasembedde kogera ne omwami we. Buuza oyina omwami. Kati kyenjagala okubuuza kiri Kyekyo. olinayo business gy'okola ng'oggyeko okuba mbu nno binene endala ereta ssente. Of course nandibadde musiru okuva mu that kind of position. Sina binneekoledde. Bye biki bye tulinayo mu Uganda Gyebiri akusapootinge. Katonda mwesigwa. Byosi by'abantu kujja kusapootinga. Bibyo. Byange ng'omuntu naye era of course sometimes tebitambula nga bwe birina kutambula. Season zibeeramu ennungi ennombi. Ate ne obanga bakava ku campus awo ebyetaago biba bingi. So ne bwe nakutolokako nga nkyalina bye nkyagatta ki onkubiira ne ngamba hawini ngenda mugamba. N'osooka n'ombulako. Bakama bange naye gyebiri Obigatta. mukama kuwekisa. Kakati kankibuuza ekibuuzo nagime bitadde atidde okubuuza. Family yange tugimanyi ng'ewasa. Emyaka egyo zino essaawa wandibadde olinawo omuntu ali omugumu ati simanyi bwenyinza kyogera mu Luganda olutuufu but omuntu gw'ogamba oyo kati anytime bwe naabangize yoyo gwe ngenda otwala mu maka. Tuli mu kwogera kati ku last born Dax. Right? Wabataata bo. Alina omukyala ewaka. Very beautiful. Actually simanyi nange gy'amulonda afaanamu babi. Oba nze nze kamulaba. N'erinnya lye Babi. Kati naawe olinayo omuntu kubeera preach enjiri yammwe yeeyo bw'osanga omuntu agamba nayefunayo omuntu ayo nayefunayo nze abuuza bo abantu mbaterekawo wali olina omuntu olinayo omuntu Oba oyagala kuttira mwana katale just like that. nedda bw'aba alinayo omuntu tumanye Nti ali awo wakuwasa. Olaba, Era omuntu kuba ofuna bakyawo omuntu nga of mulina course. kumaliriza mu bufumbo biba biganyu biba olina biganyu bafuna nga girlfriend temutuuse. n'olowooza muno wadde oyitawo buyisi Eh. mbadde manyi ofuna girlfriend nga yoyo direction yeeyo bansonyiwe mba sikimanyi nze No, sitakama nti wali but You have some. You're seeing someone. siri ku nti ntambula nnoonya amaaso. Yeah. I'm still focusing on myself. And you have someone. Njagala kantu So yagala akogere ekyo. nga kawulikika bulungi. Soobera Bakitange basajja bakambwe. oyinza okwogera you have Omusajja someone ne omukulu. bakugamba ali wamuleete Ne gyali. Amujjukidde nti ajja kunyiiga. Ajjukidde bujulizi. Nti bakubuuza ng'olwegaana. Gyali bambi. kubanga ye Solomon nange officially yagira ate mutowo Naye Solo bwenna si mutowo. kinchallenging nnyo Utegedde. kati nkirowoozaako naye nze ninayo nkyalina sokka nterezeemu kwemanya nti kati mama mwanjudde nti muno mu bantu tagenda kukyuka. Ate bwe mba muleese ati Eno kiwobodde. mweni mwana. bakyuka njagala kuzaamu amaanyi Abayaaye bakyuka. Eh. Batakyuka era. Gye bali. Eh. Nga naye alabye ddala naye nga awo wali. So just kulaba nti obeera sharp. Nomanya nti kati bw'anaaba mwanjudde tagenda kuddayo waabwe. Tagenda kusaba kyakulya nga takirina. Yeah. Tagenda kulwala ate mukubire taata we. Tagenda kunoonya basajja balala nsonga nze nemeddwa mu kumulabirira. Ekyo ne bw'abanoonya naye nga abanoonya tajula.
like talakinga. Anange kyengambe nti lwasonga olemedde omulabirira saalyoka abafuna. Naye gwe gw'oli otya ye kubanga abawala bo tuyinza okuba bebazibu gw'oli mwangu mu ebyo. Ngo sikwanguyidde. Mukwano kyaliwo n'oli omuntu oli gwe tuli mu kwogerako nange babiri tuli banjawulo. Ati olaba ebintu bitakyuka. Personality y'omuntu teyekweka. Like kati Winnie, I cannot ngenda bela nawe sigenda kwebwa ngenda kuseka paka nemba tiri ku camera. Yeah. Because sometimes impressions ezimu yes zibera affect but tezwa zipolonging for long. Right. So gwe chonda mwawo andaba namwe chendi. Gwe cho perceiving chendi. Bobi yakwinspiring bintu byo byonna byokola. Yeah, sija kulimba. Because nokutandika kwesimba it was him. Ugambe wali wakyusa ne combination number because of him. Ati I remember even kupostanga kwaliko students unity platform. Era nina video. Video jena inedda nga ndi mu senior 6. Nali nga ndi mu kutambula nga ndi mu kubouncing kulika kayimba. Aina kantu yakola bera agenda okukima wa nomination form akamaguru. Nka correspond nelifa. Ati bakajukira kwa baba katambula. Yeah, but I get inspiration. Just sintikati bigenza bichuka. Obongo bwoyongera perceiving everything differently. But okutandika. It was him joining politics. So but even my father too, because he has always been in politics. Yeah. Sure. So osobira okwesimba after bino byonna bihappenings ebichi osobira mu maaso ekisange ekiddako kujja. Yeah. Wow. Baba no lugero no lulimo luli serious ate no kati bango ndaga no byagalira dda. Ate kati naize nnyo sometimes okubeera straightforward olumu tekyeyamba. Okubeera ngulisa. Politics kati wamutegedde. Yeah, but anyway Katonda. Okulembeza bubiri Katonda. Because era bangi abageza kukola ebintu ebyenjawulo era ne batasobola. So Katonda baba akkiriza. Ojja kumpa obusobozi. What is your favorite tune from Bobi Wine? Akayimba. Kensinga okuwuliriza. Yes, sir. Ante kati nze music muwuliriza ku mood yange. But I think his favorite song nze kekansingira. I think it is for better for us. Akembaga. Yeah. Then wengamba nti ne omusajja n'ayimba. This is song buli bubiri okebayita bandem bakaita bandem. Yeah. Then I nani Adam Nekawa. The verses in Adam Nekawa are so like no kubigo bizo biyimba chanzo jirange banga dene. Just nti yakayimba ko itakagala. Ekikulu family mama yimbi bangi katulimba Dax olusinga okunyumira. Dax I think hearts. So on dakayimba ka Dax akanyumira because obimbi mo oba tata Dax mbadde mu kwata abatadde mu lines ezimu ngane. Ngoli wandika? Yes. Okay. I think Tabu kali ka Dax before. Oh yeah. I think ne believe kati believe nze namugamba believe agenda kukuba nga kakyali kake kanga tana kakola na vinka era ne tukone ebintu mbe twatereza nangamba ono okirowoozo kya kino. So I think kijja kuba kizibu okulonda but when the latter songs of Dax zinyumira nnyo. Because I played parts in there. And Eddie Awe? Churchill is undisputed. Churchill, I think even Mukayembe. What kind of character Mukayembe? I love that song as well. Mukayembe Kali. Yeah. Okay. Ani omulalo muyimbi because Banjo. Banjo nyimba okyazijukira. Zonna. Zonna na. Ono omulalo banjo ojukira. Tegedde ekyo kyobula nange. Nkimanyi nti muyimbi naye nyimba zisinza zikugamba. Owaka Christmas. Avuga nnyo Christmas oyo omusajja bayidawe. Avuga nnyo Christmas enyimba that song then okay man ye Dax ne Mickey. Though Mickey yalinga Vixen yayimba. It is Dax and Banjo. It is a collaboration. Akosikali. Ate Mickey. I think Maribana ne Chosen Becky. Oyagala version ya Chosen Becky? In a version of Chosen Becky ayinengere gye baagi blending amu obulungi. Then ayina ne guno omwaka. Ne Levixon. Ne Levixon. Ate sisengaawo. Oli mukyala gwe nabagambye. Ayina obuyimba bungi. Naye ekizibu okulondako ku bubwe. Yeah, okay.
because bwe kumpi they're almost the same song. Yeah. Alright, kale tugenda kwa tukwerekereza ndowooza kati ani kubona muyimbi wani mu family yani mu family eyo ani omuyimbi onoga but oyo ye mullo oyo muyimbi wange your best muganda wange birat bamita Myers mukwana gwe nkubuuziza Myers ne muyimbi ali mu family ya bitata he's my brother mwana wa mwami Nyanzi afanana tata wange tosana bawo I love bade his mugamba songs. tata batata bange who's the best artist of all time omutadde sport mwomutadde yagimanyi abantu abo banyiga kimanyi kabaleke oba tugaye daxi ye muto omalaga wa daxi tebajja kunyiiga naye ojja mu bo bennyini ajaga kibebi ogani gaba kalulu bambi so mubuuza ebibuuzo ebisemani tubewa omwami eno ngenda mubuuza ebibuuzo saagala byakuddamu maama yakutte taata nakwata jjajja olega sinamutwala mu bibuuzo njagala nkujjukiza Sabira Beats ali ku Namaganda Plaza ali ku level 4 shop number T32 ayigiriza okukola makeup amusomesa gw'omwana omuwala ali ewaka eyo gwina esente z'ensamusamu wetaaga skill y'omutwe gende wa Sabira Beats ali ng'akusomesa okukola makeup ng'akusomesa n'okuinstalinga wigs kozi n'okukola gere basa gere wekigambo Sabira taddemu ssente edishuwa namwe musobola omuteekamu ssente zaatuwanga zigattako wali so genda sikubiriza bukubiriza ogenda omuwagiri wabula nkubiriza gw'ogenda obeeko skill gy'omujjako etagenda kuva mutwe well boss ntandise what is your zodiac sign? Scorpio. Okay. Do you believe in angel numbers? Sibimanyi. Okay. Uyagala mbikugamba bitegeere. Okay, angel numbers kwe kuba ng'oli numbers olaba zifaanagana nga bolaba 11 2020 1919. Okay. How old are you? 24 this year. neba nekyo kirungu otumenya twogera n'omwana ene oli muto Age is just n'ate a number. obwongo bwe bukulu. I know nebyokuwasa nsonyiwa siriddamu kubuuza ebyo abiri mwena olowooza kimuto nnyo Okay. Your favorite song eri ku replay mu motoka yo oba ewaka oba wonna? The way you make me feel, Michael Jackson. Kagenda katya kozi? Ah, Njagala tubeere skill ya family oba mweri. see now. Okay. What is your favorite airline? Qatar. Qatar. Your favorite drink on a plane? Favorite drink on a plane? I think juice. Okay. Yeah, juice. If you were a perfume, which one would you be? Louis Vuitton. Is it what you're wearing now? Yes. Okay. It is good. Singa mukama abadde yakuggyako omuntu ku bantu mukama byakuggyako nakugamba nti njagala kuddizaayo omuntu omwani gwe wani mugambye akuddiza Bonna. twagala omu agala tukola bya David Lutalo I know. Ku bantu abaakufaako mukama agambye njagala nkuddizeeyo omu ani gw'oninza okulonda. Kati kiriwo kiti. Maama wange, jjajja wange azaala tata wange. Yafa tebananzaala. Ebambi. So simumanyi. Muwulirako buki? Buwulizi. Naye jjajja wange omusajja azaala maama wange. Okay. Yafa ate ndi muki? Ne jjajja wange omusajja. Jjajja Ssentamu. Jjajja Ssentamu. Yes. Yafa naye ndi banzaala dda because he died 2015. May his soul rest in peace. Yeah. But I spent little time with my grandfather azaala maama wange. Wow. Because mami Nyanzi kimu bibiri tugendeko eggomba. Nga mugenda nnyo ewa taata we naye nga I temugenda think nnyo I ewa even taata wa remember maama wo. jjajja lwe yalwala nze nasindika akagaali twali mu ddwaliro oba ddwaliro ki Okay. oba ddwaliro oba Lubago oba Mengo ne jjajja wange oli ne bwe yalwala saamanya azaala maama wange. So I think it's one of those two. Okay, what is your worst fear? Of like things. Yeah, anything. Snakes. Okay. Have you been betrayed before? Yeah. Friend yakubetray nga mukwano gw'omukazi bazadde bo wa Luganda. Tukireke. Tetutotuwa experience tuwe just kika kya muntu nti yali mukwano oba wa Luganda oba wa Yali close. Okay, ntegedde girlfriends tekiteeke. Asi mukazi. Biggest misconception about you? I'm proud. People think I'm Yet you're proud. not. I'm just a shy person sometimes. Okay. Do you keep exes as friends? No, but their parents, yes.
ate goli mu Nga tobiteeka ku level Bw'ate ndala oli nnyo. mu binyo. Bw'afuna girlfriend amugamba njagala n'abazadde bo bantegeere. Abazadde bo balaba Kyokka ate mangu bw'ayawukana n'omuwala asigala akyayogera n'abazadde Jjukira, b'omuwala. abazadde bo tebamanya kiki twawudde but abazadde bo bamanya nze ng'omuntu so kati sinza kusanga maama wo ne muyitako naye amanga bw'onkutwala nti ewa maama naye wegiba myaka 5 mukwano. just wobeera omuntu nga influence ye mu bulamu bwo tosobola kugiskipinga like Okay. maama wo ali atya mumpe mubuuzeeko I'm the kind. Okay. Do you cry sometimes and why? I don't usually cry. The last time I cried is the day I won the election. Oh dear. Okay. Tears of joy. What is your favorite designer brand? I'm not a person of brands, maybe shoes. Yeah, Lord Dunks, Nike. Sorry? Nike. Yes. Okay. Mfatuga Nike. Omuntu ategere kye tuliko. Okay. Would you go to war for love? Osobola okulwanira omukazi? Okulwana. Oli akwanga girlfriend wo nomugamba ku girlfriend wange bikonde bivuze. N'omuleetera n'abantu ate kati gweligwa kamwoki abayaayo bamanyi. Kati omukazi bw'atuukira okuteekamu eposition ndaba wo. Siwesiba ku Because kintu nange ekyo sikusobola kumuteekamu eposition emuleetera kulwana. Bambi. Okay. Either if I have to fight, it's not mine. Okay. I Naye hope olina that won't okulwanira- naye change. olina okulwanira Wetuuse ky'oyagala, emyaka 3 Churchill. plus. Olina olwanira ky'oyagala otherwise singa wali weetuulako mu campaigns ezo singa Kati tewayitamu. kankulage bw'olwala nenzukuka ku mwenda nenzija nkulabe n'oyoya CJs nga nina emitwalo 5 nesiteeka amafuta mu motoka yange nenzikuweereza okwo kulwana. Oh. That is fighting itself. I'm fighting against myself for you. Now if I already have you, I don't have to fight to keep you. Okay. Kale. Sugar or honey? Honey, Nyumba ya flat, nyumba ya once. flat, Okay. Tea, coffee or milk? milk, Gin or whisk? soda, Wine or champagne? wine. Mere ya boyire mere nsiiki. Emmere ya boyire eyo terina buzibu. Nga Nze bagifumbye ino bulungi. Okay. Ng'osanza agifumba obulungi. Etambula. Okay. Would you want to do this with us again? Yeah. Tukoze obulungi obutagambika. Nange mbakoze Nnyo obutali. nno. Nnyo. Onyigura mutoke. Nnyo, I know. So yeah. Well, thank you so much. Ndowooza bye biba naye tweyanza nnyo okutufunisikizayo akadde because nkimanyi gundi eri tight nnyo. Thank you so much for How many coming. people have you abaza wase bwemwali mukyazizza? Aba? Abava mu famire yaffe. No. Atawali. we have- Nze asoose. Yeah, gwasoose. Naye ndoza tujja kunoonya ku Daxi. Daxi, Daxi ne is my Mickey. guy. Yeah, tujja That is banoonya. what? My guy. Tujja munoonyako. Nitegedde guy Okireka, you also my guy. Kigwa. Kigwa. Kigwa kiwaki? Kigwa. Banaye tube wano mubeere bulungi subscribing ku Joza and Win Diaries. Tubaagala nnyo with us. Yeah, oh yeah. Spilling the tea, get the inside scoop. Join the dynamic duo, plug into the loop. Jose and Winnie, diaries. Got that fire, no apologies. Conversations that inform and inspire. Taking entertainment to a level higher. Come on, come and catch the vibe now. Ooh, na, na, na. Hey, come on, come and catch the vibe now. Jose and Winnie.